9345 ojja kubanga obafunye bulungi ddala. Eyo tuvaayo twakakasa bw'abadde alina kyakola omaze okubeera nga obesetinga bulungi, omaze okuteera bulungi okubeera nga oyingira bulungi mu programu. Bingi nnyo byetugenda okubonako nkakasa bw'ataaliwo ng'oli mupya Sheikh ajja kubeera nga akuddiramu nawe mukadde nkakasa ku mbeera y'okuyiga bingi ojja kubeera nga ogatta kwebyo byosalidde okubeera ng'omanya. Sheikh waffe amaliriza era namba wakwasa abeere nga atwala mu programu. Sheikh watuwafiza. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Tutandika nokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa nga bulijjo abindanyini matenda amajjuvu atuwadde obusobozi okubanga tutuukako wano mu kaseera kano nga nekituleese kwe kulaba nga twongera okwejjukanya ku ddiini ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira nga y'Obusiraamu, n'okulaba nti tugezaako okulongoosa enteekateeka zaffe, enkola zaffe, entuukiriza zaffe ez'amateeka g'ekitiibwa Allah n'enjigiriza z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nsonga ezikwatagana n'eddiini ey'Obuyisiraamu, so nga ate n'embeera zaffe nga abantu mu society zaffe mwe tuwangaalira nazo oboolyawo zisobola okutereera nga zitereera ku mateeka ago singa tuba tugatadde mu nkola. Amanya n'eddoboozi Maro Suleiman Kasule. Programu y'Obusiraamu bw'obutereevu eba eyingiddewo okulaba nga ate tutandikira okwongereza kwawo we twakoma ku mulundi ogwaggwa. Sebo Sheikh Hussein wotabadde ku mulundi gwaffe ogwasembayo twasembayo nga tutunuulidde ensonga ey'okuna eyitibwa al-wasaaya, ebisuubizo by'omuntu yenna abavudde mu bulamu bw'ensi, ngeri gye bituukirizibwamu. Era nkakasa twagenda okumaliriza ebisuubizo. Anti twawa ekigambo wasiya amakulu gikitegeeza kirina amakulu ag'enjawulo. Wasiya generally omuntu by'alaama, kati ate ne wabeerawo wasiya ekitegeeza ekisuubizo omuntu kyaba asuubizza kubanga kituukirizibwa. Ebimu ku ebyo n'ebirala bingi. So olwaleero insha Allah ebintu ebina ebyo seka nga bwe twabikulembeza era bituzze tutolontoka nabyo ne tugamba nti byonna twabizingira mu kiraamo kyenkutte wano olwaleero byonna mu ebiri ng'omuntu yenna agenda okukola ekiraamo oba agenda okutambuza engaba y'emmaali n'engabanya yaayo mu busika obw'Obusiraamu ateekeddwa okuba nga agoberera ebintu ebyo bina nga bwe byalambikibwa abamanyi. Era ekintu ekisembayo ekyokutaano nga kitugenda okukoonako olwaleero newankubadde nga kyo kikyali kigazi mu maaso eyo gye tujja okuba nga ate tulaga insha Allah okwongera okukitangaalamu, kye kiyitibwa al-irithu wa taqsim, okusikira omuntu oyo abeera afudde. Amakulu abasika be ne bafuna emigabo gyabwe mu maali eba esigaddewo nga tujjeemu ebintu byonna ebikulembedde bye tuzze tutunuulira ebina. Nga ne kye twasooka nakyo twagamba okuteekateeka omufu, byonna ebimuteekateeka biva mu maali ye gy'alese. Ekyokubiri ne tugamba ebivunaanwa ku bintu by'alese ye maali eba esigadde nga tugyawula etali ye ne tugijja mu yiye. Ekyokusatu ne tugamba ad-duyunul mursala, amabanja agabeera mu nsingo y'omufu nga mwe muli imma duyunullah au duyunul adami, amabanja either nga gajjidde ku saidi ya Allah subhanahu wa ta'ala nga yakubanja oba nga gajjidde wakati wa muddu munno oba omuntu munno gwe wali weewozeeko nga alina kyakubanja mu ebyo byayinza okubanja bye twatunulyako mu hadithi. Ne tunulira ekyokuna nga kitubaddeko of recent banga wiiki ewedde ekiyitibwa al-wasaaya, tanfidhul wasiya, okutuukiriza ebisuubizo by'omuntu byaba asuubize. Era ne tunulira shuruutu tanfidhil wasiya oba shuruutu tanfidhil wasaaya, obulombolombo n'obukwakkulizo obuteekeddwa okugobererwamu okulaba nga tutuukiriza ebisuubizo by'omuntu abeera avudde mu bulamu bw'ensi.
mu bufunze twagamba nti mu bulombolombo obwo mwe muli okubeera nga otekeddwa okulaama nga kyolaama kyosuubiza mu maali yo tekisukka kimu kya kusatu oba okukkako wansi awo. Ekyokubiri otekeddwa okuba nga byolaamira abantu nga wekakasa bulungi ti mu butuufu abantu bano bye ngenda okubagamba okunkolera bikwatagana n'amateeka g'eddiini ey'obusiraamu tebyawukana nago. Era singa bijja nga byawukana obusiraamu butuwa right ebisazaamu ne tutabigoberera. N'ekyokusatu kye twayogera mu bulombolombo obwo bugobererwa twagamba nti omuntu ebintu by'olaamye nga bwe tugambye nti ekiraamo kiteekeddwa okukwatagana n'amateeka singa kyawukana nago tukisalamu. Ekintu ekyokusatu kye twagamba kwe kubeera nga subhana maliki dayyan twagamba ekyokusatu ng'oggyeko ebibiri okusookera ddala twagamba ebibiri byebyo ekyo ekiba okuba nga tekibuuka kimu kya kusatu. Ekyokusatu ne tugamba okubeera nga kikwatagana n'amateeka ag'eddiini ng'era singa kiba kibuuka amateeka ag'eddiini kisazibwamu mu mbeera efaanako bwetyo. N'ekyokusatu twabitunulirako ssebo twabiraba bingi. Omuli agamba nti bwe mba nfudde for example emaali yange amakulu nfudde naye gundi muwadde ettaka eryo ekyo kiba kyawukana n'amateeka. Gundi gwowadde ettaka ng'ate ali mu basika abo nfact kalombolako okusatu nti tokkirizibwa kugaba maali yo ng'ogigabira omu ku basika bateekeddwa okufuna. N'ebitakkirizibwa kukolebwa bingi nnyo mu busiraamu ng'omuntu ogamba nti nze munzinga nga mu mbugo 15 oba kalika nga mesanda 15 hatha yakunu israfu okukuba kudiibuda mu busiraamu tekikkirizibwa. Oba omuntu ogamba nti nze bwe mbanga nfudde munguliranga bya gold yekka gwe munzikanga ne sente zange kullu hadhihi wasaya allati la yajuzu ebyo tebikkirizibwa mu busiraamu tebikkirizibwa mbere efaanako bwekyo. Kugamba omuntu okubanga atulagira okukola ebintu obolyawo ebisukka ate amateeka ga sharia. Essanda tugambe nti mungulire 3 kuba ze zimanyikiddwa kyagidde bulungi tujja kuzigula naye bwonna tugamba nti ate zisukka mu ezo zigende mu 15 ng'ate ku kyalo kuliko abafu abasukka mu omu oluusi nga tebalina na ssanda awo tugamba ati nedda tuba tulina okukyusa tulongoose tukole ekyo ekyetaagisa. So bulombolombo busatu tugambye akasooka obutasukka kimu kya kusatu oba okukkako wansi w'ekyo bw'oba ng'ogaba mu byobugagga byo. Era netunulira hadithi eyo Allah subhanahu wa ta'ala twategeezebwa nti yatugabira mu maali yaffe n'atuwaamu kimu kya kusatu. Yatusaddaakira mu maali yaffe kimu ekyokusatu ng'oli wa ddembe okukiwa yenna gw'olaba nti asaanira okukiweebwa naye nga tali mu abo abagenda okufuna. Wastahabba ahadul ilm au ashaba al-ulama abamanyi ne bakyagala nnyo ne bagamba bakyagazisa nnyo kuba nti omuntu bw'abanga ataagaba ekimu ekyokusatu ekyakigabira omuntu yenna atamulinaako kakwate nga mulekwa oyo nga tali bulungi oba miskiin ng'embeera gy'ali musi nnungi mu mbeera efaanako bwekyo walillahi alhamdu. Tekirina mutawaana ssebo bw'abe tekirina mutawaana kasitaba nga si kuba nti wafamile nga talimu abo abateekeddwa okufuna kuba oyinza okuba nti muwadde imaamu wo naye ng'ate ye mwana omu ku bagenda okufuna ebyobugagga byo. Ekyo kiri haramu. La naam kamuwe ng'okyali mulamu okejjeko kamuwe omusiime nga okyali mulamu. Naam nga tuvuddeyo eyo ensonga ey'okutaano olwaliwo gye tuliko gyeyitibwa okugabana emmaali. Emmaali eyo tugigabana naye bifo nga tunaba kugenda mu byakugabana maali waliwo ebiteekeddwa okutuukirizibwa. Ekyo ekyokutaano okusookera ddala seeka ojja kukkiriza kuba obudde bwe tulina bwo tebujja kutusobozesa nga Ramadhan tannaggwa lwakubiri lujja tuyingira Ramadhan te Ramadhan tetusomesa tujja kubanga dalasa yaffe tugiddamu after Ramadhan naye abantu bayinza okusibulukuka nsebo naam kati ensonga eyo seeka kkiriza mbategeeze nti ensonga eyo ey'okutaano y'ensonga ey'okusikira
omuntu. Naye before nga tunaba kugenda eyo njagala okkirize ntegeeze abatuwuliriza abalungi biidhinillahi tabarakahu wa taala Allah bana batatuwadde obulamu nga tukyaliwo nga tukyaweereza tujja kweyongera tutunulireko ku busika before nga tunaba kutunulira busika obwaffe obw'obusiraamu tugoberera olwaleero tujja kutangazaako ku busika obwaliwo olubereberye obusiraamu lulekobere nga buleeta amateeka agakola ki agatufuga. Tujja kutunulira al-irithu fil jahiliya obusika obwaliwo olubereberye mu kiseera ekyobutamanya kibayita period of ignorance. Tujja kukitunulirako tutunulire awo nno mwe mulingira bino wammanga. Tujja kutunulira obusika obwali fi al-Yunaniya mu Bayonaani yebayita Greece today wa Greek. Neni tutunulire obusika obwali fi nidham al-Firauniya obukulu mu saidi ya Firauna mu nteekateeka ze. Tujja kutunulira obusika obwaliyo ku saidi eyo. Tujja tunulira obusika obwaliwo fi nidham al-Yahudiya. Al-Yahudiya bibani atba'u nabiyullahi Musa alayhi salam. Tutunulire kaawo biidhnillah. Ate tujja kutunulira obusika obwali fi an-nidham an-Nasraniya ku saidi y'Abanasara tulaba ate bo batambulanga batya ila kubanga abasinga bungi olaba bigobera n'olwalira abamu bye bakyakola ki ojja kulaba nti ebyo bye tujja okwasanguza wano okubeera nga tugezaako bikutangaza nga abamu bye tukyagoberera. Yes, nga waliwo abirabakeewa kate nga tebiri mu mateeka ga ddiini ya busiraamu. Then tujja kutunulira al-irithu inda al-Arab abawarabu olubereberye nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tannatumwa eri nsi eno abaffe bo baali beeyisa batya tujja kukitunulira. Then bwe tunaavaawo tujje tutunulire ate al-irithu obw'omulundi ogwokubiri fi sadri al-islami ku ntandikwa y'obusiraamu obusika bwatambula butya. Thumma sananzuru al-irith ba'da al-hijra tutunulira ate obusika oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam okuva e Makka ate okugenda e Madina. Then oluvannyuma tujja kukugeraageranya bi ahkami al-wada'i yani al-irith fi ahkami al-wada'i al-yawmiyya. Oluvannyuma tujja kugeraageranya tulabe ate obusika olwaliro obuliwo bwe batugamba obw'amateeka. Obukategedde ako Sheikh? Obugobera amateeka gano amateeka wa agaliro law succession oba succession law wanyi anti gwamba tugeraageranya ne twagala gwe atuwuliriza osobole okutegeera kiki ky'olina okugoberera nansonga lwaki olina okukikola ki okukigoberera kyekitujjayo ekukisaayo kubanga tukutangaza bino byonna osobole okubanga obitegeera. Kkiriza ebyo nga maze okubyanjula bwentyo ate tumalirizeeyo ekitundu ekyokutaano kino nga tugenda kikwatako akanaaba kasobose. Ekitundu kino ekyokutaano ekikwatagana n'obusika okusookera ddala njagala atuwuliriza awulirize ennyo akantu kano. Obusika buno bwe tuba tubugoberera ddala nga tugenda okubanga tugabanya emmaali besisi yaffe oba omusingi gwaffe we tuguteeka luddawa. Ekiraamo kino kirimu ewakulaga ku namba 5 okugamba nti bwe kikwatagana na busika manya nti abantu bano wammanga bwe basangibwawo abasigadde bonna tebeetantala kuyingira mu kiyitibwa busika. Singa omwami afa n'aleka mukyala we oba n'aleka bakyala be n'alekawo bakadde be n'alekawo n'abaana abawala n'abaki n'abalenzi abo emmaali ye bonna mweggweera. Singa omuntu ava mulamu bw'ensi ampuliriza omusajja wenna awuliriza kansooke na musajja oluvannyuma nsembeyo omukyala. Singa omusajja ova mulamu bw'ensi nga bakadde bo abakuzaala we bali taata ne maama be bajjajja b'abaana bo ne mukyalawo n'abanga waali oba bakyala bo boyina abali abasukka mu omu abaana bo ne bawulirawo mulenzi na muwala oba mulenzi oba abawala nga we bali ompulira bulungi emmaali tegenda kuseguka kuva mu bantu ba miteeka egyo esatu kugenda walala bonna mwegenda okuggweera bwe tunaaba tugigabanya mu bunene bwabyo ne butono bwabyo bonna bye bagenda okuba nga babifuna. Kawulikise bulungi ako. Singa omwana Adamu ava mu bulamu bw'ensi nga priority y'abantu bano basatu we bali ba miteeka esatu oba mitendera esatu. Omutendera ogusooka gwe gw'abazadde abazaala omugenzi taata ne maama we bali oba omu ku bo nga waali naddala taata bw'asangibwa nga waali oba maama nga waali naye bwe kiba taata waali
waliwo ensonga lwaki tugambye nti taata. Then abookubiri abamuteeka ogwokubiri gwe gw'omu ku bafumbo ababiri, ekitegeeza nti bw'aba musajja nga yafudde omukyala waali, abo bamutendera gwakubiri. Omutendera ogwokusatu gwe gw'abaana, abaana b'omugenzi, abawala n'abalenzi bwe basangibwa nga we bali, naddala nga lwaki nga manga mulimu omusajja, kuba bwe babeera nga mulimu omusajja ebintu biggweeraawo ebiseera ebisinga. Taata bw'abanga eri gy'ali, obanga taata ne maama gye bali, eno nga waliyo omwana omulenzi n'omuwala, obanga waliyo omulenzi, teri agenda kuddamu kulinnya mu byabugagga ebyo, byonna bigenda kugwera mu bantu abo. Aboluganda tebafuna? Tebaliiwo. Tebaliiwo. Nga bw'obeera omulamu n'okola ekizibu tukuyambako. Anti mulina okunyamba. No, kati mwe mulina akaseera, nammwe muli omu ku basika abange, naye abalijja mu kaseera akatali ako. Ekitegeeza nti ogwo omutendera gwabwe gusangibwa nga weegulimu, abasigala temujja. Ate mmwe mujja ku mutendera mulala nga bo bonna tebaliiwo. Kati kuyamba kinga kikufuneko. Ate kati tonfuneko, singa ate kisangibwa nga bo tebaliiwo tosobola kujja. Bintu bisingana, amadaala gasingana. Taata akuzaala tomugeraageranya ate na mulala. Gitegedde bulungi mumbeera efaanako bwetyo. So obwekityo ye nnamula y'obusiraamu. Abakadde be bali, omu ku bafumbo waali mukyala oba musajja yaaliwo, n'abaana naddala abalenzi. Yes, abo singa bwe bawe bali, abasigadde temutawaana kugamba nti ate mubanja omugabo, temulina mugabo wadde mu mali y'omuntu. Tembaamu nakantu konna. Mbeera kyenjagala okwenfasizinga wano kwe kubeera nti waliwo scenarios ezijja, kati ojja kulaba mu families ezimu, ate nkirabyeko with experience nkirina, nti abamu mu families ezimu, kaŋŋambe mu famire yaffe oba mu yiyo, eggwe bw'ova mu bulamu bw'ensi, abamu mukyalawo bayinza omutamukkiriza kufuna ku byabugagga byo. Era kinene nnyo, abasinga abakikola mulina omusango munene nnyo mu maaso ga Allah, kubanga ekyo kinako n'obujulizi mu Qur'ani. Allah teeka ng'awa omukyala nga bbaawe afudde, era mukyala omukyala yennyini gw'owasiza mu mateeka amatuufu, tetuli ku kawundo kakubye eddirisa. Ebyo byabwe anti n'abaana byabwe. Ekyo twakinyonyola wano mu baana abatali muki mu mateeka ag'eddiini. Naam. Nga bali mu layini eyo. Bonna then awatereze atereze nga bukyali, kati awulira yalina okutereeza. Era bwe buzibu otusanga obunene, bwe buzibu otusanga obuki, ne sijja kujja kulondola famire eyo, gwe olina okubiraga muki mu biwandiike. Naye min babil maslaha, bwe tuba ffe tuzze okugaba emaali ne tusanga famire efaanako bwetyo, tusobola okukikola netugamba nti kati emaali eteekeddwa okugibwamu omuteeko gye twandise thuluthu almaal li sadaqa, muteekeddwa okugibwamu ekimu ekyokusatu ky'emaali mu ekyo. Ekisigalawo neryoka egenda mu abo abali halaali, bayinza okuba baganda be oba bakadde be, then bano abasigadde abaana obutabasuula busuuzi awo ne babeera nga balina bye basobola okukwatira. Yes, min thuluthi maali. Kati ate bwe balemerako batya fabiha wa ni'ma, anti kyo bakikola anti kati tugenda min babil maslaha. Nahnu nanzur fi dhalika al-amr, tutunulya mu nsonga eyo. Idha wajadna anna al-mafsada fihi, idha mana'nahum al-mafsada akthar min maslaha, natruku al-amra. Butusingana nga abaana abo tunaabalungamya kubanga bangi nnyo tebakkiriza nsonga eyo. Okitegedde bulungi? Naye bwe tunaasinkana nga bwe tunaaba tubalaza ekituufu ne batakigoberera, ffe tetujja kuba enfuusinga kigoberera. Eyabiraalika waliye Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu gwange kutegeeza, kkiriza oba okole ki? Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a wa man sha'a falyakfur, inna atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Okategedde bulungi? Naam. Omukazi n'agamba musaaga dini yamutejja kukolawo bangi aba ali mu haram. Of course, n'obusiraamu bw'abanga musiraamu n'obusiraamu aba buvuddemu.
Yes. Ekyo kiri kiriya. Nze ninako we nali ngenzeeko naye nga kulungamya. Oli yagamba nti temutubulya wano ebisyaliya nze sibimanyi tebijja kukola wano. Naye ngenda okunoonyereza ng'omukyala yamuwasa teyali musiramu kyovala atugamba nnyo abantu genderera abantu b'okola ki nabbi otugamba nti almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil ne mukyala gw'owasa nakyo mwekiri gw'ogenda kufa wano obadde otambulira ku ddiini nga muli naye nga wooli olina amaanyi oli mulamu naye bw'onaavaawo tolowooza nti by'ona alikulamya ajja bikola ki ajja biteeka mu nkola kati ekyo gwe kennyini ojinza okufuunikira nga gwe sababu nga gwogenda okufuna omusango mu kifo ky'omukyalo oli gw'oleese ettagali naamu so amina ya rabbi so mu mbeera efaanako bwetyo omusajja bw'abanga gwe kennyini gwe nanyini kiraamo tulage bakyala bo halalan ababa halali bateekemu nti Safiina Nabachwa ne Fatuma Sulaimani nembera ne Zahara nubateekamu bwe babeera bwe batyo nga bibakyala buddala ng'okakasa kuba bonna abateekamu ffe tujja balondoola tujja kakasa nti bootaddemu nti bakyala bo beebo batuufu bagenda mu kisa tewuli gujja kubuuza nti yakuwa oba teyakuwa nedda ate oli wavaayo n'agamba nedda ntino ki simubowe mumanyi ati siyasinga okuma siyasi gwe bwe tugamba nti ovuddeyo gaane ono omukyala nti simuwoowe si gwe asinga okumanya batugamba nti sahibul qisa adra biha nannyini kyafaayo yasinga okukikola ki okukimanya kati gwe oyinza okumanya ebyokungulu nga gwe wabalabira obalaba nga tibannawoowa naye nga tibaalongoosa gwe obadde otambulira mu bulamu bwabwe paka nenno la tekikola wa musebo nedda sebo nanu fi sharia fe tuli mu mateeka sebo ag'eddiini fe tuli mu mateeka ag'eddiini oli bwaga nti ono mukyala wange nga tumukakasa nti omuntu ono yamanyi obusiraamu nga ne biri abimanyi yasinga okumanya ffe tumutegeeza nti bw'abanga akitaddemu mu bukyamu Allah kyagenda omuvunaana ye si ffe okategedde bulungi kiringa era taatawo kerenkya n'aba nga azadde abaana nga tavangayo kugamba nti ono omwana si wange talina mumwe gwe yali yeegaanye naye n'amala okufa ate mu abaana ne muvaayo ne mugamba nti oyo si mwana waawa si mwana musinziira mu kriteriya ki eyo eba nsobi gye muba mukoze okitegedde bulungi yes abo abaana bonna tubabala nti maadaama wulidu ala firashihi bwe baba nga abaana baazaalibwa mu maka g'omusajja oyo okuva luyaswa mukyala we abaana babeera babe obusiraamu bubamuwa kati gwe tolinawo ojja tugambira nti bano si bange ate on top of that tujje tubasange nga abatadde ne mu kitabo nga mwebali nagamba nti Sulaimaani mwana wange Fatuma naye mwana wange ne gundi naye mwana wange kati gwe ng'ojja otugamba nti oyo Fatuma si wuwe tolaba tatufaanana weeri osinzidde ku ki kitegedde bulungi era ebyo tutuwuliriza oyo abakasasiro tuteeka buteesi wali wabbali ayina otutegeeza ekyo ye gwe nannyini ki era bw'oba tokitugambye n'okikwekakweka mmankwetu ewa Allah gw'ogenda okusinkana onaabimunyumiza ffe tetulina mutawaana yes nannyini kutulagira kukola mirimu gino gw'ogenda okusinkana gw'ojja okunnyonnyola yes then ensonga endala omuzadde omuntu yenna abavudde mu bulamu bw'ensi tulage abaana bo kola lisiti y'abaana abalenzi baga nti abaana bange abalenzi be bano bateekemu abaana bange abawala be bano be tunaasanga tebali mu lisiti tujja kumanya nti abo si baana bo okategere bulungi bano be tunaasanga owandiise nti eno lisiti y'abaana bawala be baana bange bano bano nabo be baana bange bano baatataddeemu tewaliwo bayinza kuyita ate kuyingira muki kubone yawandiika ategeera kyovola kirungi omuntu akola ekiraamo ng'akola ki niri ayina n'abaana nga tamanyi mwendo gwabwe ogenda okukola ekiraamo ate abaana bagundi n'obeerabira okitegedde bulungi yes naye kola ekiraamo ng'obudde bukyakola ki ng'obudde bukyali sobosa okubanga tosobola kubanga ate weerabira mbeere kola ki efaanako bwetu ebyo bitulage kubanga lwaki tugamba nti ekiraamo kino kirina okusooka okubaamu abantu first priorities abantu abasookerwako ddala okubanga mwebali ensonga endala tulage ebyobugagga byolina physically ebiri physical oba bimuvinga oba tebimuvinga naye nga birabibwako hesiya okirege biri tangible osobola okubiraba osobola obikwatako
bitulage nti bannaye nina ettaka gundi, nina gundi, n'emiti gundi, nina emmotoka gundi, nina ekintu gundi. Biteekemu olambulule n'ekifo ekyo ebintu ebyo webikola ki? Webisangibwa. Oba waliwo akivunaanyizibwako, teekako ennamba y'essimu ye. Ekyobugagga kange kyange gundi kiri mu kifo bwekiti, gundi yakivunaanyizibwako, ssaako nnamba ya ssimu. Bw'ova mu bulamu bw'ensi kino ekirambo kijja tulamba okula. Obadde omanyi nti waliwo omuntu afa nga ebyobugagga bye bamanyiiko by'alinaawo naye ng'ebbali by'alina biyitirivu. Nga by'alina biyitirivu. Naye ng'abyemanyidde mu mutwe gwe nga ye ng'ate mu biwandiike tabirina. Naye nga ne bwafa yahe abantu basobola okusigala nga baavu nga tebalina ke balina naye ng'ebyobugagga ate abirina wabbali. Kubanga ekintu kye tusinkanye ebisinga mu bulamu bwaffe. Abantu bangi nnyo abamu bwe bakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'ebyobugagga bya bannaabwe bamaliriza yahe babyezizza. Oli kasita amanya nti munnaavudde mu bulamu bw'ensi ekyobugagga ng'akikola ki? Ng'akyeddiza, ng'akyusa mannya nga ye tasuubirayo na lwankomerero ate gujja bagire nga tabadde muntu nti oba ayinamu eddiini. Okitegera bulungi? Ekyo kyennyini. So bw'omaliriza ekyo tulage ebyobugagga ebiri invisible, intangible nga tebikwatwako kuba kangabe tosobola bifiiringa. Bwebiri bingi. Example nja kuwa mobile money account. Kikyabugagga ssebo kibaako essente z'omuntu. Accounts in bank. Oyina bank account receiving sente empya n'enkadde. On top of that, oyina shares in certain company. That is an intangible property. Okitegedde bulungi. Emmali etalabika kuba teri physical. Naye nga tukakasa nti weeri oyina share mu company emu. Okitegedde bulungi. Oba olinako right yonna ku kintu kyonna. Bajja kugamba nti ennyumba eri gundi alina right egisulamu waaba ayagadde. Right yagirina. Kasiteba ennyumba ebbanga eyo ng'ekyaliwo. Eyo nayo right kyabugagga kyo. Gundi yaweebwa olukusa kubanga wanaayitawo. Baamuwa ekkubo ebbanga lyonna ng'ayitawo. Abasigadde bonna tebakkirizibwa naye yakola ki? That's the right, it's your property. Yes. N'omwana naye asikira ekkubo. إذا كان قد أجيز على أبيه من باب أولى أن تجيز على من؟ على ولده. Bwebanga taata asobola okuyitawo n'omwana asobola okukola ki? Ekitegeeza nti bamukkiriza nti nkukkiriza ggwe ne famire yo. Tekyaliko kkoma ne baga nkukkiriza ggwe neki ne famire yo. Kyawukana oli agambye nti nzikiriza ggwe wekka omukulu ggwe. Abalala saagala kumanya. Ekyo kyanjawulo. Naye baga nti ggwe ne famire muli badde mukola ki? Okozesaawo wano. Bw'aba akuwaddewo then kitegeeza bw'ova mu bulamu bw'ensi tusikirawo. Tusigala tulina right ekola ki? Esikirawo ekozesaawo. Birage bannange nina account mu banka bweti tuteekeremu ebintu ebyo. Nina account number obozi na kigana ziteekamu. Bannange nina sente ku mobile money. Era mobile money pin yange yeeno. Bwe mba nfudde nsobola okunyiga bwe mtu ne bwenti ku line bweti ne bweti ne bweti. Okitegedde bulungi? Bannange nina emigabo mu company bweti. Okitegedde bulungi? Emigabo egyo njijjayo buli bbanga bweriti. Era nzijjayo ensimbi zezino. Birage bwoti biteeke muno mu kiraamo kyo bibeeringa. Kuba ino it's your secret. Weekiri olwaliro kuba ekyo osobola okuziba omwanga tojja sobola byogera. Naye ate nga woli mulamu osobola obijjayo kubanga kalaamu ate eyogera omumwa wegukoze eki wegulemeddwa. Ffe tusobola okusoma wali ntumanya nti abadde ategeeza kino nti kitegeerekese. Gwe nasimba okola ishara nti kino kyentegeeza ffe tumanya nti agamba kino mu mbeera efaanako bwetyo. Then tulage trusted wealth. Ebyobugagga byokoze eki byobina abantu bobiteresezza. Tigundi namuterese emmotoka zange ziri ku gundi zinnatuuka zikyali mu Bondi Nairobi. Owulidde zikyaliyo yalina obuvunaanyizibwa obuzituusa wano. Owulidde oba nina ebyobugagga bye natumye okuva e China, bye natumye okuva e India, bye natumye okuva e Gundi naye bituukira wano bwe wati gundi yabiri ni charge bitulage wano. Nti gundi unakwasa obuvunaanyizibwa bwange. Oba nina bizinensi zange, bizinensi eno nagikwasa gundi yagirimu. Wali abantu ng'oli addukanya bizinensi ya munne. Okitegedde bulungi? Ebyo byonna bitulage kuba waliwo obudde bujja okutulemera okulondoola bino. Tolina bw'ogenda kugwako ogambe nti n'ekintu kya gundi nga tolina buwandiike kubanga tewaliwo ki agreement yonna mbeera efaanako bwetyo. Ekirala twetaaga nnyo abantu okumanya conditions ez'enjawulo. Obukwakkulizo naddala obutayawukana na mateeka ga Busiraamu. Example, mu bintu biyinza okugamba wadde ebimu osobola obbireetanga okukkaatiriza kuba kyo kyetuyita tawkid fi lughati al-arabiyya, okunyweza ensonga. Osobola tuga nti bannange nti
mbalamira emaali yange tegabwanga okujjako ng'egabwa mu buki mu busiraamu. That is a condition. It is a condition. Yes, much as weekiri naye okwongera okikola ki okukinyweza n'okukikkaatiriza. Emaali yange mbalamira mugigabe mu busiraamu. Ekyo kikulu. Emaali yange, for example, emaali yange omwana yenna abanga avudde mu busiraamu tateekeddwa okufuna kantu konna mu maali yange. It is a condition. Ako kalombolombo omwana atali musiraamu obutafuna ku maali ya musiraamu. Ekyo twagifuna ne hadithi mwekiri. Kati mu mbeera y'okukikkaatiriza nakyo kyonnyini osobola okiteeka mu nga condition. Ky'omwana yenna atali wanzikiriza ya ddiini ya busiraamu emaali yange talinaako muki mugabo. Kikkirizibwa. Talinaako mugabo. Mu conditions ezifunisa omuntu emaali mweri muno naye ate wali gwe oyongedde kukikola ki kukikkata kyeki. Nedda ng'amaze ogifuna aba yajja kwayalinga already fil Islam. Either sara la hadda lahu gwafuka mugabo already. Nedda we bali kwogera kantu ako nti gundi bw'avanga mu Busiraamu emaali yange ekole ki tugamba bakadde mulama bubi. Ekyo kimulama tekiriyo kikyamu. Yes. Totukalubiriza ate kutuwa oba sekyo n'ekiro olinaga nti bannange emaali yange buli yenna gwe bawanga wadde akantu kange tatundanga. Ekyo nakyo kikyamu. Tugamba nti tutereeze okutunda yesi si kirungi naye ate waliwo conditions oba ensonga eyinza otuleetera okutunda. For example, ujja kusanga families ezimu nga abooluganda tebasobola kuwangalira wamu. Naddala gundi ezisinga obungi kino kikubulya ge mazima. Nga tebasobola kuwangalira waki? Wamu. So omuntu ofuna emirembe ng'alina kuva wate ate agende wala kati waddembe alina right emukkiriza okukola ki kubanga kifuuse kikye kyavudde mu mikono gy'omufu kigabiddwa ne kiva mu mikono egyawamu n'abeera nga almilikiyat istaqarrat indahu ng'obwannannyini olwo bukoze eki busigaliziddwa eryo yaba aweereddwa omugabo ogwo. So alina right ekola ki etunda ekimuweereddwa. Obusiraamu tebumuziyiza ku mbeera efaanako bwetyo. Ekintu kyoterabira omuntu yenna akola ekiraamo deeti girage ate bw'okola ekiraamo ekisukka mu kimu kyewasooka kisazeemu naye gwe wakiteresa yenna kikolekitinga eyo kisazeemu ekiyuse oyo kyenokwokya buli lwokola ekiraamo ekipya ekikaddeyo kya naddala deeti nga kweri kikulu nnyo deeti mugyerabira n'okusayiningako oba gwe oba owadde obuvunaanyizibwa okulaba ku nsonga ezo ng'azikolako. N'ensonga endala bwe tuba tuwandiika ebintu byaffe bino kirungi nnyo oleme bikola nga gwe wekka saawoko ku bantu beweesiga imaamuwo seekawo babeere nga bwe bali basobole okugayidinga n'okukulaga ekituufu osobola obeebuuzaako ku nsonga yonna gy'oyagala okusalawo. Ogenda otunuulya ebiraamo by'abantu abasinga obungi nga just baganda batadde muli enkoligo naye ng'enkoligo ze bataddemu yaaka ate amateeka ga shariya gazikuba. Owulidde? Yes, nga zikontana n'amateeka ga shariya. Kati kirungi nnyo olama ebintu ng'ate tujja kudda ogamba nti ate kati bino yalama by'ekigwago oba bino byakyo mumbeera efaanako bwetu n'abamu bajja okulowooza ate ebitali biki birungi. Naam, nkugereza ayinza okuba seekawo ekyo kimu. Ayinza okuba omanyi seeka n'omuwalimu banjawulo. Banjawulo sebo. Sheekhe n'omuwalimu banjawulo. Waliwo sheekhe nga si muwalimu ate ne wabawo omuwalimu nga si sheekhe. Kale tujja kugendayo ne tugamba ate tuba ne imaamu. Osobola okuyita imaamu onaabaawo. Osobola okuyita mukwano gwo nfanfe n'abeerawo ku baana bo tebalina ne mu mateeka mennyini mullo tekikkirizibwa. Any of the beneficiaries is not allowed to witness a will during its making. Omuntu waba akola ekiraamo takkirizibwa muntu yenna ku abo bateekeddwa okufuna omugabo mu maali ye okuwitnessinga ekiraamo. Actually kiviirako n'omuntu okufa amangu kubanga abo bennyini bwe bataba na bugumiikiriza basobola okwejjira. Okategedde bulungi? Ate alaba tokola ki?
ate wamulamira biwamulamira oba si ekyo nga yalaba ekiraamo nga tewamuwa mugabo oba tewakola ki ng'agamba anoonya ngeri gyabba kiraamo ekyo akiyuzeeyuze oba akibuzeewo oba akikole ki kati mubeere faanako bwetyo okwewala obulabe obuyinza okuva mu basika tokkirizibwa no oliwadde mbukiteeka mu nyumba ate abaana gwe wetinkulira mu bintu bya kitaawe waka omuntu abako ne secrecy mu nnyumba ye asobola okuba naye wantu nga yakwatawo yekka ne mukyalawo takola ki tatuukawo yes ekyo abakyala balina okuba nakyo yes asobola okuba nga ayina ewantu nga waali nga ye wa keesi oba keesi nti eno keesi nze ngikwata mu nzekka bw'oba nga olina omukyala ng'omanyi tasobola kugumira ekyo then weddabule nga bukyali osobola okulaba nti ekiraamo ekyo osobola okikuumira ewantu kuba n'omukyala si kirungi kulaba mu kiraamo ekyo bangi bibatengula emmeeme n'agenda okumaliriza nga n'obufumbo bufudde kakati mu mbeera efaanako bwetyo weegendereze ekyo oleme kubanga okyexposinga mu mbeera efaanako bwetyo kikwase bamaseeka ate kikwase omuntu asukka ku omu tokiwa muntu omu bantu either maximumly oba minimumly babiri basatu beweesiga obulungi nti gundi alinako kopi negundi alinako kopi negundi alinako kopi original osobola ogyesigaliza gyokolamu nga bwoba ogikozemu olina kyoyongeddemu ogenda n'oyokesaamu n'ogaba zino photocopies eri abantu abo beweesiga n'osigaza original yo n'obaako woogitereka nga gw'ogimanyidde mu mbeera efaanako tosobola kubula wootereka sheekhe si kizibu si kyangu nnyo omuntu kubula wakola ki wootereka so ebyo byonna byonna omuntu kirungi nnyo obitulage bw'oba nga abaana b'oddala okukakasa nti oyinza okuva mu bulamu bw'ensi nga bato laga ku muntu kiguwandiyagadde okubeera gwe bayita overseer omuntu eyalibadde ng'asigadde nga eyesight agenda okulabirira abaana bano kuba abantu bangi nnyo batekinga advantages singa omuntu avudde mu bulamu bw'ensi nga talina abaana bakulu abaagala okuyingira waabo baba bangi no okusookera ddala busiraamu kusinzira ku kyoba ogoberera tukulembeza nnyo eddiini y'obusiraamu kuba bano oyagala okuliba nga baddiini bw'onaabakwasa atali musiraamu anaakola byolina okukola tekijja kusoboka ekyokubiri atali musiraamu ayinza obutaba na mutima gugaana kuba talina amateeka gamugayidinga ku maali yo butya bwalina okukola ki okugyeyisizaamu naye ffe tuyina amateeka allah agamba faman kana ghaniya falyastafif waman kana fakiran falyakul bilmaruf okutegedde bulungi oyo omugagga nga bakukwasizza okubanga okola hadana kitegeeza okulabirira abaana abo naye hadana ina emitendera mu bantu abateekeddwa okulabirira abantu abo ukitegedde so singa kisangibwa nga oli mugagga emaali allah gamba gireke togikwatamu naye ati bw'obanga oli naawe bw'otyo tolina mulimu oli mwavu age falyakul bilmaruf bwe kuba bukozi oyinza okufuna omulimu ng'osasulwa ng'omukozi bwe yali badde akola ki asasulwa naye ng'olabirira maali y'abaana abo bwe bakula ne batuka mu myaka egitegeera myaka 18 tandika obbagayidinga ng'obakwasa ebyobugagga byabwe oleme byesibamu ononye ekibanja awalala nga bwe bagamba ononye ekibanja waki awalala naye abasigadde abangi abamu babiremeramu ate waliwo omwana gwe nawulira nti tukuze tuli myaka 25 naye gwe bakwasa ebintu byaffe tabikola ki tabituwa tabivaamu ekyo kiba kikyamu abaana myaka 2 kati abaana bawasa myaka 2 myaka 19 omwana afuna mukyala nafuna mwana munne mbere fanako kakati omuzadde tolindiriza gwe bawadde kuba tukuyita muzadde kuba kati gwoli mu ssa lyoli avuddewo nakwasa obuvunaanyizibwa bwe yali badde atuukiriza gayidinga abaana be bakwasa ebyobugagga bye ng'ebiseera bikyakola ki tulage mu kiraamo kino tiguwa biwandiise gamba nti bannange nti nze gundi ebigambo bino byonna nze mbiwandiise ntegeera kiina nkase era mbikoze ndi soba siri mulwadde okirikodinga nakyo kirungi naye ate ekiwandiiki kyekisinga kubanga amaloboozi oli asobola okufuula eddoboozi erigyo towulira akayogera nga sheekhe muzaata kati olowooza kizibu nnyo oli omuntu okudda eri n'alikodinga eddoboozi ng'eryamukadde we gibali abantu sebo bakopa amaloboozi so mu mbeera efaanako bwetu kakati tokema muntu kukola kintu kitakola ki kitasaana n'ekisembayo abajulizi ababaddewo basayiningeko beweesiga imaamu asobola okusayiningako sheekhe wo asobola okusayiningako omukwano gwo gwe weesiga
naddala ba witness bateekeddwa kuba basiraamu obulombolombo obusooka bateekeddwa kuba baki basiraamu basayiningeko ekitegedde bulungi Allah nti illam yakuna rajulaini farajulun wa mura'atan bwoba nga tofunye basajja babiri kalifuna omusajja n'abakyala bameka babiri mumbere fanako bwetu wallahu ta'ala alam. So ekiramu bufunze ne tulaba nga bwetu tukimazeeyo ne tuba nga tusigalidde ate kubeera nga bwetu twongera okutema emmaali eno nga tugenda ku mutendero gwe gusinga n'obuwanvu ogw'okumanya baani abateekeddwa okuba abasika balina kufuna biki nga bwe tulabye silsila bwejja okutambula insha Allah bwonna tumaze ebyafaayo ebyaliwo olubereberye nga obusiraamu amateeka g'obusika obw'eddiini y'obusiraamu bugalungamya teganda bakuba nga kolaki nga gassibwa mu mbeera efaanako bwetyo. N'ekirala kyenjagala okuba nga oba oli awo nyongerezaako kugambo kino nti omuntu ayagala ekiramu kino ennamba yaffe y'essimu osobola okugifuna, ayagala okumanya enkola yaakyo the same thing osobola okukifuna wali e Kawempe ku police emmanju w'ekizimbe okuli Absa Bank ku Masjid Hidaya awo wennyini wetusinzire okuba nga tuweereza emirimu gyaffe. Osobola okujja okuba essimu n'ojja n'otuula ntukola ekiraamo ate ofiisi yaffe weeryawo mpola mpola ojja ne tukola ekiraamo ekyo ne weebuuza oba okujja just okusoma obusomi biki by'oteekeddwa okulama n'okifuna ne ntukugayidinga n'osobola okugenda n'oba nga weekolera ekiraamo kyo bw'oba nga otegedde ekikolebwa kye ki. So kati mbufunze akola ekiraamo nze mutadde okusinziira ku gye tuvudde yonna tuzze tusoma kiraamu mu bufunze gwe musingi gwe tuyimirirako okujja okugaba emmaali ey'obusika obw'eddiini y'Obuyisiraamu singa omuntu abavudde mu bulamu bw'ensi naye ogenda okujja nga yaake tewaliwo otandikira mu families ezimu oli yalama emmaali egabibwe mu shariya naye nga yaaka abaana 8 bonna no abaana 8 bonna bamakoona ekyo kimu ekyokubiri alama emmaali egabibwe mu shariya nga abakyala bonna bamakoona ate on top of that nga bali ne mu byobugagga mwebali oba kategeera bulungi olaba gwe bakuwadde obuzibu gw'omuterereza ye byasobya byagaana okutereza olubereberye mu mbeera efaanako bwe tukava naye tutereze nga obudde bukyakola ki nga bukyali. Mashallah Ramadhani esembedde Ramadhani kugyeteekerateekera nakuleeta nniya ya kugisiiba kuba mulimu obulungi bungi tubakubiriza insha Allah beeteeketeeke mpozi n'okwongera okukubiriza abantu bonna abakuze mu emyaka gyabwe gye balina egyo egy'obuto nti okusoma kukyagenda mu maaso ate ffe sinjawulo tulina nga hadiya nti mu Ramadhani tubeera mu luwummula era bweggwa bwe tuba tutandisa omwaka mupya mu Ramadhani bagenda mu bibuuzo bagenda mu holiday so kitegeeza wiiki eno nejja byonna babifuna ssebo byonna babifuna era si bagenda kukola bibuuzo oluvannyuma lw'ebibuuzo Ramadhani egenda okutuuka nga tuli waka anti bo bennyini bye bakitaabwe kakati naye kati abo bo tebakubwa abo tebakubwa mbooko abo bo ripooti zennyini ze zibakuba so nolwekyo inshallah tubakubiriza bweyongera okujja kkiriza mbawe ennamba z'essimu bayinza okujja okwagala okumanya ebisingakaawo ku 0733 37 998 oba ku 0772 86 87 mpozi ne 0702 58 95 62 ezo bwo ziyiseeko osobola okumanya ate ebisingawo ku mbeera zonna kubikwatagana ku busika ebikwatagana ku Islamic Inheritance ebikwatagana ku Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center buterevo botuuse osobola okutuusa erimu information koyatabadde okulamu gatereeza ebiraamo ebyo ebitatereera kyokulaba nga nabyetebaddwa tulina okusaba wayatafutina baadamu totukema omusajja ono tumaze muteeka mu ttaka erimu ebitaako ebikema ebyo ojja kwegendereza
nga ekiramu kitwala percentage nene nawe kikakasa izo olunaku lwaleero ojja kuyamba okubeera nga otereza banja kwebaza mina mwenabaddeko makamadira tongere bajjukiza umra ya ramadani egenda mumaaso abalonzi osasula 22 dola zikumala okubeera nga ogenda mu 15 zokka yakwebaza baganda bange aba halali Uganda halal bureau bonna tukanira emirimu gya halali okubeera nga programu giwerako n'omulimu gw'omutaddeyo okulaba nga umma egenda mu Ramadani ng'abantu balidde ebintu ebiri halali general manager Jati Safina Sheikh Abdurazak Koza Sheikh Akramu Birungi awa bakamba ffe bonna tubebaza nammwe okubeera nga Uganda halal bureau tuwanye okulaba nga abantu Ramadani bajingira nga balidde halali nga buli muntu yenna alwanye okulaba nga abantu Ramadani baterereza abantu abalina ebintu bitakwatagana bannange mubibeeko tugenda mwezi gwa mizizo abalina bifirimu ebidongodongo amaduuka nga batuulawo akatebe ne banywa omwenge gye bali baganda baffe nga ye takinaako buzibu ye nga akatebe akateekawo awo kasitaze sigunywa bebamanyi ne bajja ne banyweraawo akenge kaabwe nammwe mubeere nga mwetereza okulaba nti omwezi gwe tugendamu gujjudde emizizo gujjudde enkizo tubeere nga twetereza tuwingiremu ate tumuveemu nga tuli mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala basonye bannanga abasiiba abalina ennaku zemutasiiba mubeere nga muziriwa abasuubuzi mutereze ebyamaguzi emigero tuna mwezi gwa Ramadani